Emyaka mwende gyasembayo mu bulamu bwa Kafeero nze nali duleva we ng'era nze bodyguard we. Ng'omuvuga dda wano sheeno maka gano. N'abagamba olwaliro nti bamulumira oba baganda bo baba kitaawo babaani nga tebasobola kumanya we yasuze. Nti ffe twalinanga n'ennamba ng'ajjako zino ne tusigaza ezaffe ffekka. Nga nze nzekka nga waba nga waliwo amwagala nze asobola okumanya nti ali wano oba omukubira ku nnamba bweti. Era nze tetwalina nkolagana ne bisirikira lwa nsonga emu. Nti yalowoozanga nti nze ntwala bba mu bakyala olw'engeri gye twalimu nti yatukanga okunoonya bba nze ne mugaa simanyi gyali naye nga nabanga mmanyi olw'okuba lyali etteeka nze sirowooza nti abakazi bandirese abaana ne babawa Kafeero nga si abazaala kuba Kafeero teyali mugagga nnyo abakazi tebalina nnyo kiri awo kibayinza kwegomba Kafeero muwa abaana ekyo nakyo mukiteeke mu bwongo bwammwe nga mwefumitiriza abaana abo abakazi baba abaleeta nga balina n'abasajja gye basobola okubagaba gwewuunya abakazi abamu bafiirwa n'obufumbo bwabwe baali bakazi bafumbo ne baleeta abaana omusajja namuga bulijjo oyinamu n'omwana wa Kafeero genda kubanga abantu bo balowooza nti Kafeero yafa siriimu yafa ki n'ekyo ekibuzo nakibalekera teri agenda kimanya kimanyiddwa abantu nga babiri. Bannaffe aba Modern ne Nile bakola butto bakola sabbuuni bakola eŋŋano bakola ebintu bingi so Modern ne Nile byebintu bamukozesa mu maduuka mu ebiri obutto wa Modern omulengera Modern muraba so wanaye aba chapati temugana okukozesa ebintu bya Modern. Waliwo omuntu mukwano gwange yamundeeterako nangamba nti gwe mba nkozesanga kwegamba tasigala mu kyakulya nti obanga omutadde mu mandaazi mbw abeeremu mungi yaggwera mu ddala kye namwagala bonna abakola snacks byonna mwenna banange buto Modern yasinga. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Amanya gange bampita Rashid Saidi n'erinnya ly'ekika nga nze Sewagudde. Nebaza Katonda era nenyongera omutendereza nti nafuna omukisa n'empangaalako ebbanga erisinga n'omugenzi Paulo Kafeero. Naye we mbadde mpita ayita n'ensanga abakulu bano nga beebuuza ku nsonga ezikwatagana ne Paulo Kafeero. Ne nzijukira ebigambo bye yaŋŋambanga nti abaana bange nga buli kye tukulembeza twakulembezanga abaana be. Ngenze okulaba byendaba ku TV ate bano baana si ba Kafeero bano babe naye ekiremesezza DNA ebintu ebifaana bwe bityo. Mu buwangwa bwange ng'omusajja Omuganda ffe waffe baziikula omufu nga yalulumye nti oba mwanziika bubi oba we mwanziika si we waffe naye tebatera kuziikula bafu ne bino ebyokusengula abafu bitandise ku bikibba ttaka abantu abaagala okutunda ebijja byabwe nakinaki. So nze ng'eyawangalako ne Paulo Kafeero nina bingi nnyo bye mmanyi bye yaŋŋamba bye nalaba bye nawulira bye nasobola okumanya olw'okuba nali mbeera naye awamu n'ekyo nze twalinanga emmoto yaffe byammanyiiko ne bye mumanyiko nga tetubyogera nanfaako nga tampadde lukusa kubyogera era sinza byogera naye ku nsonga eriwo nze nkubiriza abo abeeyita abazadde ba Paulo Kafeero baganda be n'abaana be beekube mu mutima bateekewo obwenkanya. Siwagira kya muziikula naye bwe kibanga kye kirireeta obwenkanya kuba kigenda kutaasa embeera ssatu nti bwe bali banga ddala abaana abakaayana si ba Kafeero ne babakakasa nti si ba Kafeero tebagenda kudda kuvunaana. Abali babasigaddewo nga be ba Kafeero bagenda kubeera ntende nga tewaliiwo aga nti gundi ajja kunteega nteme olw'embeera eno oba eno. So nze nsaba nti kooti nga bwe ziri nze zinungamya z'amateeka kyonna kye basobola okukola nga kisobola okuleeta obwenkanya wakati awo. Ate era twandyetaaze nnyo kuba Kafeero bwe yafa byayitingana nnyo baalese abaana 100 baalese 7 baalese bameka n'ekirala mwenna muteeka okufuna obulumi bw'okumanya nti omuntu yenna atalina kika abeeranga atali mu nsi
abataliwo kati singa abaana abo abananga bakafeero nga ffenna tugamba nti kafeero awummule mirembe naye ng'ate abaana be bali mu ddungu bayengeeta tebamanyiwa we bagwa ebyo ebintu si kyekikulu ffe tulina bakitaffe tebafanga naye naffe tukoze ebyaffe weebiri nga tetwasikira naabo abaana basobola okukola ne babeerawo naye waliwo kye tuyita identity tina obuuka bumunyeera obusanga teri munyeera asimba ku layini ya nsanafu abaana abo beetaaga obwenkanya bamanye oba bannyaabwe bababuzaabuza bakebere bagaye nti abaana si ba Paulo Kafeero abaana bateme bannyaabwe. wakolanga kine Kafeero kyekyabagattanga era obulamu bwawe bumalanga nti emyaka 9 egyasembayo mu bulamu bwa Kafeero nze nali duleva we ng'era nze bodyguard we ng'omuvuga dda wano sheeno maka gano n'abagamba olwaliro nti bamulumira oba baganda bwe baba kitaawe babaani nga tebasobola kumanya we yasuze nti ffe twalinanga n'ennamba nga ajjako zino ne tusigaza ezaffe ffekka nga nze nzekka nga waba nga waliwo amwagala nze asobola okumanya nti ali wano oba omukubira ku nnamba bweti kyampa omukisa okumanya ebintu bye bingi naye bye nnamanya teyaŋŋamba nti mbyogeranga naye ekyo kyekifaananyi kyoba otwala nti emyaka 9 egyasembayo afe paka ku lunaku lwe yafa ku makya kuba n'abamu bempulira mu nsi muno abaga nti baali mikwano gye nnyo nze gwe yatuma nanga genda mpitire gundi ajje wano mulabe genda mpitire gundi ajje wano mulabe era nga n'omu kwabo ate benneebaza olw'ebyavudde ku lulimi lwe Misakise Makula Kafeero ng'ali ensambya yange agenda ononere Misakise Makula nenvuga emmotoka yali saafu mmyufu nemunona nemumutwalira mu ddwaliro n'amugamba ebintu bingi omwalina omuga nti bwabanga afudde tebamutwala mu funeral home era Kafeero teyalinnyako mu funeral services twamwekolerako nga ffe paka kumuziika gwenge yawangaala n'omugenzi otudda ku saidi y'amaka ge gano amaka gano ag'enjawulo yakutwalangayo n'ogamanya nti gaaliyo naddala kati abaana bano nga wobalaba osobola omanya nti yavaalanga mu maka gano njagala kino okitegeere ng'okijja ku nze nawe oyinza okuba oli mugagga ng'olina dduleeva naye bw'oba ne dduleeva bitono nnyo ebyekweka amaaso ge yakutwala olaga bw'oba olina wootudde onywamu gw'ogamba twala enva yatwala emmere bw'oba olina omuwalaya gwe wakwanye gw'otuma genda omutwale mu kifo gundi bw'oba olina school fees oyagala okuwa abaana nga omukazi wawaka toyagala amanye ng'oziwa ebintu byonna eby'embeera za bulijjo twabikolanga nze ne Kafeero genda olabe ono genda e Masaaba otwale langi ve Masaaba genda e Makindye olabe maama Aloni givaawo genda badube tebalina mmere ekajjansi nagawa atalina school fees nze bonna abaana ba Kafeero kibasobola okunjulira teri gwe batantumako gyali waliwo omwana omu yali adduse n'abula n'agendayo kweka ewa nnyina waliwo balya ennyama awo ng'ogenda ku lw'ejjinja n'amawojjolo munda eyo Kafeero yaŋŋamba twagenda kiro nze nasooka okugenda n'enketta tigyali ne tugenda kiro twamukkunula mu nnyumba ssaawa 10 ne tumuzza ewaka so mu by'abaana be na participatinganga nnyo kubatwala ku ssomero kulaba gundi yasomye gundi ayagala ebitabo gundi akola ki ne mu bakazi be gende wa mama gundi yagaye talina mmere mutwalire ettooke gundi mutwalire sente zino gundi yagambye essimu ye baagibye ebyo nabibeeranga so ne mukyala bisirikirwa mumanyi bisirikirwa mumanyi era nze tetwalina nkolagana ne bisirikirwa lwa nsonga emu nti yalowoozanga nti nze ntwala bba mu bakyala olw'engeri gye twalimu nti yatukanga okunoonya bba nze ne mugaa simanyi gyali naye nga nabanga mmanyi olw'okuba lyali etteeka nalinga kale twatuka essanga tetukwatagana era Kafeero we yafiira yantekako empalano oba oliawo n'ebintu bya Kafeero ebyabula ebimu tebyandibuze naye nze ng'omusajja yasoma omuyigiriza ate munnayuganda akoledde ne gavumenti mu bintu by'amateeka bwe bityo nze nazikizanga omuliro ne sizzaayo ne bampita ku interview nga sigenda ne baŋŋamba bino nga sibigendamu naye nga bisirikirwa mumanyi naye bwe ŋŋenze ndaba ebivi ebiyitingana ku mpewo nenzuula nga Kafeero yazaala abaana 4 ng'abalala bwe bali abayaayana nti baana be nga tebaweereddwa mukisa ng'ate waliwo embeera esobola okubalaga nti baana bo basi baana be kuba kiri
omuzungu akiyita double edged sword nti abakyala bayinza okuba balimba abaana nga babaga nti Kafeero yabazaala oba okubanga abaana ba Kafeero nga waliwo omuntu omulala ayagala obatulugunya baleme kubeera abaana ba Kafeero singa babakebedde ne bazuula ekituufu ensi yonna emitima gijja kukakkana abaana bajja kudda babuuze bannyina b'abaana nabo bajja kwejjako ekikwa ekyokubeera nti abaana baye babavunaana kitaffe yaliwo gy'otugamba gye watuzaala ate bagasi gye baatuzaala. Ekyokubiri nze sirowooza nti abakazi bandirese abaana ne babawa Kafeero nga si abazaala kuba Kafeero teyali mugagga nnyo nze nabeeranga naye nga nze nina ssente nga tezenkana zize naye nga zimuyambako ayinza okuŋŋa nti waaye tetulina amafuta gatutwala kukola era nga nteka okutambulamu ne ssente zibiikiriza ekyo era naye bwe yazifunanga ng'azinteresa amanyi zijja kukuba ekiraka olwetaagisiza so muweesiga obwo Kafeero bwe yanteekamu nga mukwano gwange nga muganda wange n'abeera munnange ebbanga eryo lyonna nze ndowooza tikyandibadde kyabwenkanya abaana ba Pawulo bwe babanga gye bali obutalekebwa bweru kuba singa Pawulo yali mugagga nnyo nze sirabanga ku mukazi ayagala ssente nga Bisirikirwa ate Bisirikirwa azaala kuba Kafeero bwe yafa Bisirikirwa yazaala nga wayisiwa ebbanga ttono nnyo yandibadde yazaala mu Kafeero naye ayinza okuba teyalabangawo future sikimuteekako era simwogerako nti oba ki simuvunaana nko ekyokulabirako ekyokumpi abakazi bangi nnyo bandibadde bazaala abaana singa Kafeero ye yali hamu naye Kafeero twavuganga emmotoka nga Marvin yazitugulira za bbanja tujja mukubira Krisimansi neddako so abakazi tebalina nnyo kiri awo kibayinza kwegomba Kafeero mu abaana ekyo nakyo mukiteeke mbongo bwammwe nga mwefumitiriza abaana abo abakazi baba abaleeta nga balina n'abasajja gye basobola okubagaba gwewunya abakazi abamu bafiirwa n'obufumbo bwabwe baali bakazi bafumbo ne baleeta abaana omusajja namuga bulijjo oyinamu n'omwana wa Kafeero genda kubanga abantu bo balowooza nti Kafeero yafa siriimu yafa ki n'ekyo ekibuzo nakibalekera teri agenda kimanyiddwa abantu nga babiri omusajja amuyita Bob Fred Mpiima abeera Bulaayi eyo yajjanjaba Kafeero omwaka mulamba ng'ali London yaŋŋa nti baamussa mu incubator ne bakebera omusaayi ne bakebera amalusu buli kintu baakikebera nga Kafeero si mulwadde wa siriimu era singa yali mulwadde wa siriimu singa abakazi baafa dda ne baggwawo naye tewali yali afudde bonna weebali so abantu baleme okuswaza Pawulo nga beegaana abaana be babeere ba destitutes ku nguudo ate n'abo abaana baba nga si baana ba Pawulo naye baleme okudda mu lujjudde nga bagenda bagamba nti baana ba Pawulo bajja kuteekawo ekifaananyi kitali kirungi enjuyi zombi zikkirize zibe zikakkamu zituukirize buli omu obuvunaanyizibwa bwe babe b'amazima n'abakyala abazaala abaana abo bakyogere kale so mu nsonga eno ekirungi ekiriwo nti kubalaaja nabo bonna obamanyi feesi ozimanyi ez'abaana ne bamaama baabwe kikulu nnyo ekyo ku nsonga esemberayo ddala gwe nga mukwano gwa Kafeero nfanfe omuyambi otya mu kaseera kano nze anyway olw'okuba nti ebintu bino binguddeko nze ate sifulumya kigambo nga simanyi kisengenya naye ku mukwano gwe nalina naye n'ebyeyaŋŋamba byemmanyi byensirikira ku mutima gwange kyonna ekyetaagisa okuba nga abaana be bafuna obwenkanya oba mu by'essente oba mu kubayamba okufuna DNA oba nja kukikola okuyamba abaana be bafune obwenkanya bano abaana abagamba nti babakebera bwe banaabanga be batuufu nja kubalwanirira bano abalala obutagenda batulugunya naye ne bano ate be baga nti si babe singa DNA nejja nega nti baabwe era nabo nja balwanira kubanga yannaamiranga ebintu bisatu tukolerere abaana tuweerere abaana ate tubeere weetoowaze. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaleetedde katuliki gano majaani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance then gano makerenda gakuyambako ku fertility support onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning otuusiza ekiseera oyagala okuzaala
So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabbuuni ya yerusa, osobola tukubirako 0708 76 32 11.